ejjinja mbuli avudde eri nga lyaka nga liringa simanyi balabadde nti mama ndoza sasi lya pisto naye Pastor Mondo byakakasizza ku mwana munenzi munanga te alien chika laba neta maleje ala munange mukatambi esaidi eno atenga munange ku side yemu mwana munenzi munanga te ziza bafana yeguddeko wali ne mwana munenzi munanga te King Saha mu freestyle enakauka ziri mu kutokota munange ate esaidi eno bamta Jaminat era nga nsinza ku Jaminat Yugi ngina kubeera nga ntandika munange wali nakatambi kano akatambi kano munange mubaddemu ko wali tamaleje ala ko sati ne Pastor Mondo naye bannange Pastor Mondo olemwa ejjinja mbuli avudde eri nga lyaka nga liringa simanyi balabadde nti mama ndoza sasi lya pisto naye lyatuuse nga amaanyi gawedde kubanga wano mu kikawanga wakati ne bakukuba bw'okiyita kyakusaaga olozero jjinja kati poliisi yabaddewa polisi ate anti kibanda yabadde addayo Kampala bamukubidde mu kkubo ku street muyiganga mu tawuni mwennyini ne bamukuba ejjinja lye baliyita mangolo bali kuba wano mangolo lye lino Dawudi lye yakozesa okuba Goliyasi omwana ke yakoze n'awuuba etwa kibanda yadda kyayogera naga nti fangoni mangoli fangoni nga kyekifangoni ate nga kikyakola ayita emisimu gya fangoni fangonima nga fangonima takyakola ng'ejjinja ly'omusoga lyabe aha naye bannange Pastor Mondo olemwa naye nga munatusonyiwa naffe munnange bitusukkako ne tusigala munnange ate okutunula butunuzi naye nga Pastor Mondo ate beeguddeko ko wali ne munnange ate ne Tamale ne kabula asala jjukira nti no yabadde live era nga yatwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga ku saidi yemu mwana mulenzi munnange ate alien skin akyali munnange mu ddwaliro era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi ono ate omuyimbi munnange ate alien skin kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko nti no King Saha neziza bafana beeguddeko munnange enakawuka esaidi eno babaddeko just eno nga bali mu havingako ate time munnange esaidi eno enakawuka ew'omwana mulenzi munnange ate King Saha esaidi eno mu katambi era nga boogeza kukolaba akatambi ako bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde mu katambi ako akabadde kageetenga viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kati era ku side yemu kyekinzeeko era ku mwana mulenzi munnange ate ziza bafana era nga ziza bafana abadde munnange nga yakaggulawo otero ye empya ku hoteera eno empya munnange ate gye yaguddewo wali wonna kiraga nti nno mwana mulenzi munnange ate akasente kawezeemu wali wonna wonna ate blessing ate ekyeyongera ddala ate ku mwana mulenzi munnange ate bafana esaidi eyo